gwe batenge wali ku layini ya sente Omukameruni. Bayingira nga tugenda kusamba omupiira gwaffe ogusembayo mu ggalo olwaleero ate nga omugenyi omukulu olwa commitments zabaddeko gwagenda okusembayo gwagenda okuggulirawo tournament eno gitongoza kubanga ekyagenda mu maaso tulina okugenda engoma nene nga 18 lwe lwokusatu olujja. Abo abanekanekanye mujozi obonobo n'abakansala Sserwadda bamwami Kamoga bano bamwami Geoffrey omukwano gwaffe siina bwe nagujja nga lisi bamanyi naye omupiira gwe gwatugatta naye mukulu Zindo oyo waliyo ne mwami Ssebunya Ozindo oyo musajja ate bano abali mu white bebe Kakomo tiimu Kakomo olusozi lweyolekedde kale nno olusozi lweyolekedde katusabe mukama waffe agende mutongole werekerako omukulu agenda okulambula ennyiriri kalambule ku nnyiriri ez'ettiimu ate ndowooza naye asobola okusamba omupiira mbadde ngenda gamba nti leefa lyamuwa omupiira agusambemuuko waggulu fiiti andaga ali fiiti. Anyway, tusanyuse nnyo okulaba ssebo weebale nnyo okukkiriza n'ojja. Mbadde nziramu ntegeeza bakapiteeni ne batimale n'empale eza bbulaaka n'eza lwedi naye omujozi tebaasaba tebaagala. Ate empogo oba ye kyeyava tesaba kubanga eri okendaba bali mu fulujjaze naddala mu nsonga y'empale n'essaati kya stokisi so sinna kitegeera zaalitege emu ya bbulu emu ya lwedi kale ate no omanyi minisita Moses Ali yagenda n'asamba ebbanga abakamera muzijjawo mangu mukakwata kati tournament etongozeddwa mu bujjuvu tweyanziza nnyo munagomba ebisigadde bajja kujja wano babifune kale nno katugenda kandana nengera onono kyemaani wagida nemunywanyiwe lwaki otudodduka omwekiika bwetyo bwe twali mu ssomero ng'era Kakomo ereese Semanda Alisoni Erese Kalisa Joshua Kigonya Patero Lubega Charles Katongole Habati Katongole Isima Choki Joseph Kayemba Dagalasi Sekai Hannington Kaiwa Shafiki ne Kayemba Wile Kakomo bwetyo bwerabise ate timu ya Mpogo ndabako Mugwanya Joseph Mutebi Kennedy Walakla Rigani Sebunya Emmanuel Mupokisi Kakomo omusajja bwe nabagambye wasatumira n'agujawo owasogolwalugeno Despotin asonsekedde Lasta Magumakenga Lasta n'omupiira oyakuba Chenga asaze bamubabiri amalako asude akyaguyina sajja naleete koona sasa koona moja kwa Kakomo alifudira Mpogo kale baleete koona wano kabalete koona tulabe koona abali mu kisaawe muve mu kisaawe tulabe koona saawa yonna ennyonyoto kutandesebwavu nnyo asefu abana badora agimanyi eyo ateebye ggoolo Yasi 14 owakakomo bamuyitaani Isima atebye ggoolo wetwogera Kakome Suki enengera Dokita oyo nno Dokita Salongo oyo yamutaddewo okujjanjaba ttiimu zonna gwe bwolwala ng'omuyita kakati kagende ne kiti ye amukoleko wali musajja w'Empogo toyagala kuwangula bwolwala osikama bwakasisa omwavu nnyo ogera nze kyovulaba olumu njogera neewombese kubanga mmanya ndi ku mutimbagano yes bali ne Alan ku kamera basebo ne bannyabo era kati wano ffenna tuli ku mutimbagano bw'oba oyina muwalawo ng'ali ebweru oba mutabani wo oba omuntu wo ajja kugamba nga nnakulabye mwabadde ku mupiira tweyanziza abagida live tweyanziza abalefalizi abatukozeemu omulimu omulungi tweyanziza aba security njogera ebyo nga ttiimu bwe zisembera twebaziza ettiimu zonna ezize mu tournament mwebale nnyo mwebalire ddala
ngenda kusaba tubeere ngenda kubeera brief nnyo mu nteekateeka eno. Tusaba abali ewala musembere tugende tuwulire ebifa eri omukulu. Nga sinaba kutuusa bubaka bwange nga chairman wa tournament, nabusuusiza obusinga ngenda kugattako katono nnyo kuwumbawumba. Ntuusa okukwebaza omulundi ogwokubiri. Toyanziza nnyo, tweyanzeege, tojjanga okwo omukolo guguddewo, naye waliwo omukulu Jofule yabadde asabye okwogerako, mumuweeko omukisa. Bannaaye Ssebo Salomo Ssemata, tweyanzeege olw'enteekateeka eno. Omanyi ffe bannamizannyo tuwulira essanyu nga wabaawo munnaffe atesiteese, naddala nga nze muzamanyi nange ebiseera ebimu manyi okukola ki, manyi okuteekateeka. Lwakuba mwaka guno siteesiteese naye ndoza ku Easter Cup nja kukola ki, nja kuteekateeka. Ssebo Saalongo tweyanzeege. Sooka okuyozaayoza ttiimu zonna ezeetabye emyuka emiruka egyetabye mu tournament eno. Mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala, temuggwamu maanyi. Omuzannyo mupiira muzannyo gubeera kwagala nakwolesa bitoni. Mbeebaza wano bannanga bazze okuwagira ku lunaku lwabiri mwolumu tugende tusabe nga tuwagira ki, tuwagira ttiimu zaffe zino ezikoze eki eziyiseewo. N'olw'ebigambo ebyo neyanzeege. Bwe twagamba abatalina mijoozi muwandiike, ettiimu bbiri ze zaawandiika, era ndowooza ajja tubulira ky'anaazikolera, naye kubanga yali akyeyamye, naye nga kyennyamiza nnyo ngo waliwo abantu abalwana okuzimba ebyemizannyo n'okugatta abavubuka. Olugatta emiruka gyonna, bw'oba tolabyewo muluka gwo omanya gwaganye buganyi, kubanga abakulembeze b'emiruka gino gyonna twabayita, buli muluka ne tuyita abantu nga Saalongo Ssemata yatunuulira eggombolola ery'enkadde mpenja omukadde, ng'erimu kati n'eggombolola eri gye bayita eya Tababinzi ekolebwa emiruka ebiri, Tababinzi n'eŋŋoma nene nabyo mu ebiri. Naye ekibinja tusambye ekibinja A ku mulundi guno, ate ekibinja B kigenda kusamba ku Lwokusatu olujja ngenda kuza omwezi 18. Yateesa nti emipiira gino tugitwalireko mu bantu, buli kimu kireme kubeera kiriri, buli kimu kireme kubeera kakomo, wabula n'ateesa nti finals zibeerewa ku kisaawe e Kakomo, kubanga nga ye ne famire ndowooza mulya lulinda lwagakamba famire balinayo ate n'enteekateeka endala nga famire, kyeyava ateesa finals zibeere e Kakomo. Naye ne tuleeta eno nga wano olwaleero tubadde tusuubira emiruka 5, naye kyennaku Mpogo takoze eki, Sole Nkoma talabiseeko. Naye ng'ate okuyingira tournament kwali kwa bwereere. Gwereeta basambibwa ku kisaawe, emipiira Saalongo agenda kugituwa egisambibwa, yatuwa n'ekisembayo n'agamba buli ttiimu etalina mujoozi gwa muluka emuwandiikire ebbaluwa egimpe enganze chairman abawe emijoozi. Naye namutegeeza era Kasa yambuuza nti biyimiridde bitya, ne mugamba nti ngolola n'engeri balya bokka bokka balabika mu ggoba y'empeja gy'emiruka egirina obwetaavu ku nsonga y'emijoozi. Kale nno munnaffe abalala abamu oba bannammwe be babakoonyeeko, kati olwaleero wano nakafuna ebbaluwa 3, naye nga twali mu lukiiko mwenna. Pozi excuse yaligenze w'amaseruka babe batajja mu lukiiko, naye ate nabo ensonga eyabagana okujja mu lukiiko simanyi kubanga nabatukako physically nembawo ebbaluwa ebayita mu lukiiko. Naye emiruka gyonna nga ne Kakomo Saalongo mwava teyawandiika bbaluwa kusaba mujoozi. Nange ssentebe enva mu luka gw'ekiriri nabo tebawandiika kusaba mujoozi. Simanyi engeri gye muli obulungi mujoozi, mwebale nnyo okuyambako okukekkereza ku nsawo y'omukulu aleme kuspendinga nnyo. Naye nga bwekito bwe kyali, Saalongo yatuteerawo ebirabo era bye tukyawakanira n'olwaleero. Ekirabo ky'omuwanguzi asooka egenda kubeera nte, ekirabo ky'omuwanguzi owokubiri egenda kubeera Kimeeme w'embuzi, ate anaakwata ekyokusatu agenda kutwala emitwalo 3, anaakwata ekyokuna kubanga munanga ajja kwatindiza olugendo okujja wali, Saalongo n'amutegekera ebbaasa ya mitwalo 2. Tugenda kuwa ba best players, best player omusambi agenda okusinga. Kakati wano tutunuulidde wano asinze
tugenda comparinga n'abanasinga eri tukole overall omusambi wa tournament. Tugenda muwa ebbaasa etiimu enesinga empisa za wano tuzirikodinze kati era etiimu zonna waliwo etiimu esinzizza empisa naye kati tugenda kenda n'eri etiimu 5 zeri tulondeko asinze empisa tukompeyalinge naye baani abo nabo bagenda kufuna ekirabo ne best goalkeeper naye tugenda muwa ekirabo bwebityo ebirabo bibiri tugenda piga bakulu lunaku olwabirimu olumu ku kisaawe e Kakomo wabula temuliimu semi-finals wabula mulimu agenda okukwata ekifo ekyokusatu n'ekyokuna. Kakati wano tugenda tusuumusiza tiimu 2 n'eri tujja suumusa tiimu 2 naye ng'akulembera ekibinja Samba Butereevu final. Kati bassebo ne bannyabonga n'omugenyi waffe omukulu waali ntwala omukisa guno okwanjula Kanziira nga ettiimu egenda okusamba final zo taata olw'ekirabo kyonna kiwateekawo ekyo ekyente. Kanziira be balidde empanga olwaleero mu kifo ekyokubiri nangiriramu Kakomo. Nebaza abawagizi kubanga abasekirite nabo beebuuza oba twanonye eki kubanga mubawadde eggandaale ki eddungi nakyo ekyo kituweesezza obubonero gye bali ate nga nabo tubeeyanzizza olw'okutukuuma obulungi. Nebaza abakakiiko bange n'abamanagers b'ettiimu zonna ezeetaba mu tournament eno bamanager bonna kati olwaleero wabaddewo abakulembeze bannange 5 kale no mbeebaza olw'omulimu gwe mukoze. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaga obwagazi obutalwanira mu tournament yaffe. Sijja kuba nnyo mwanjuzi wa programu eno nanyiniyo yajja okujja yanjulira waweetandikidde ne waweeraga na biki byakola ki byabaleetedde. Nze bampadde omukisa kumuyita sebo maama kojja wange madde nsaba ojje oyogereko eri abantu bonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Abooluganda Mukama yeebazibwe, Omukama mulungi ekiseera kyonna. Nzikiririza mu bintu bibiri. Okusokera ddala abatamanyi erinnya lyange nze Ssaalongo Ssemata Munnagomba mulekwa munnakyalo nga nzaalibwa omugenzi Captain Jackson Godfrey Kalegeya agalamidde Kakomaawo ate nga ndi muzzukulu w'omugenzi Lwenda Lwagakamba Ssaalongo Stefano era nga naye mugenzi agalamidde Kakomaawo. Nzikiriza mu bintu bibiri. Nzikiriza mu ssanyu ne mu kitiibwa. Bw'obanga onoonya ssente okugaggawala teweerabira ate nga n'okusigaza ekitiibwa kyo ng'omuntu. Ate ekitiibwa tebakigula bakikolerera. Ate bw'oba oyagala ofuna ekitiibwa olina sooka kyewa n'abaana baleka sooka bakikola ki bakikuwa. Essanyu terigulwa ne bw'oba olina ssente ezifaana zitya. Oyinza oba oli wano naye nga osinga ne President Museveni okubeera omusanyufu erwaleero ate nga yemukulembeze muki mu ggwanga lyonna. Oyinza obeera wano nga osinga ne gavana wa Gomba Kiviiri okubeera omusanyufu ate nga gwoli eno kikisaaka. So teweenyooma essanyu terikola ki terigulwa essanyu gwoli ewa. Kati njagala kulaba abantu abasanyufu. Kale njatwala mukisa guno bategeeza ati Ssaalongo Ssemata talina kyanoonya kye mumubuuza ekyo. Noonya kubeera mukwano gwammwe tukolagane tutambuze obulamu tukulakulanye Gomba. Nkiddamu ndi mutuuze w'e Kakomo ow'eggombolola y'Empenja owa Gomba. I'm a senior citizen. I am a senior what? Njagala okubasiika ekifaananyi n'abakulembeze abaliwo n'abaliddako kye banaategeererako nti omuntu osobola okuweereza ekitundu kyo nga tolina kifo kyonna mu bukulembeze. Mazima obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa. Omuntu lw'obeera n'obuvunaanyizibwa osobola okuweereza ate mu kapasite yo. Oba oyina nnyo oba oyina kitono oba toyina osobola okuweereza. N'atayina asobola okulima oluguudo. Wulira osobola okugenda n'okugogola oluzzi.
lwaki bajja batulimbalimba ku ssaawa eno esembayo abamu bajja nno nga wabulayo emyezi 3-4 ne balyoka batuyiira omusimbi ate nga babaddiza ku za mwezi w'omusolo sente zamwe zennyini ze bamaze okubba mu gavumenti ate ze bajja nga balimbalimba babagula obusukaali babagula. Bannaye bantu bange abeeno mwegendereze gomba mugitunda nnyo naye ku luutu eno mwegendereze abantu bemu akalulu kammwe muleke okutiisibwatiisibwa abasajja abo abali mu byambalo abakutte emmundu simanya nze ndi kino simanya nze ndi bwe nti mwegendereze amaanyi galimu mmwe abaki abantu amaanyi galimu mmwe abaki kiri gye muli okutunda gomba oba okugisigaza kiri gye muli okukwasa gomba abantu abagirinako ensa abantu abagirinako obusaasizi oba okugigabira abannakyegwanyizi. Tukwataganye siina mukulembeze yenna gwe nkulembedde. That's why wano ndabawo butya n'abaana bange bano batabani bane bawala bange ne mukulu sekandi n'abalala. Siina kala gye nyambadde simanya myufu simanya ya yero never. Gavumenti ya President Museveni gye nkoleramu emirimu sina kyakukola ate naakola ki n'alyawa bekolera biki. Sasa mu byabufuzi nazze mu mupiira kanebaza tiimu ene ewangudde kapiteni yaliwa jangu kwateko mu ngalo taata assalamu alaikum we bali kuwangula mupiira. Kino kiraga ki nziza ku mupiira guno leeti nga njagala okubalaga nti sina interest mu mupiira guno. Interest gye nnyina ya mu kusanyuka. Oba oli awo nandibalekedde dda nenduumira abasambi bange abakakomo naye nabatadde baleferi abasambi omupiira simanyi gye bavudde abagufukuyi ntuse essira nempagira Maseruka nga ndaba sityana kigendererwa nga njagala ewangule naye tebigaana. Maseruka mwebale kubeera abasambi mujje wano genda bawaayo ekirabo abasambi bewe Maseruka. Kapiteni wamu kapiteni ne kochi ne team manager mujje wano kuba tiimu eyo era kuwaayo emitwalo 10 oyongereze ku nyongereza okuleka okwebaza tiimu entesitesi chairman wange tukatengaleza amanyi tukubire master second ngalo bala Mwami Serwadda where are you Mwami Sowedi where are you mwebale yawate baliwo kisoke bagenze balina gye bagenze okuvunanyizibwa obulala naye bambi master Mwami Serwadda naye mumundebalizeeko mu ngeri enjawulo ye bali kuteekateeka bulungi. Abatuuze bekanziira Mpogo Maseruka Kakomo mwebale nnyo okuuma empisa mwebale ate okunjagala n'okunteekamu ekitiibwa. Oba oli awo tulaba abantu bangi ab'ebitiibwa abeeyita ab'ebitiibwa ne bagenda mu bitundu olumu ne gye bazaalibwa n'abalemesa n'okwogera era baze mulekwa bwenna njogera mbadala newoobudde teryaŋŋambayo teryankuba kacupa nange byono nga nze nkikoze ntya kyekitiibwa kya salute you guys. May God bless you. Kama abampeera omukisa. Final yange ennaku z'omwezi 21 tujja kuba lwa 6 zigenda kubeera empenja ku kisaawe. Lolina Lwakakamba oyo jjajjaffe omugenzi ffenna mwe tuva abafamire eyo omuva empologoma eno gye muyina erwaleero. Lolina Lwakakamba yafiira ku myaka 15 mukazi we yafiira ku myaka 96 bonna we bali awo ate taata wange yena afiira ku myaka mitono nnyo myaka 58. Kakati nze kyenyinza okubaddizanga abantu b'eggomba sigenda ku buli omu kubanga muwayo sente kwata sijja kisobola ne Museveni kimulemye naye kyenkisobola okukola kye kino ente weeri nzungu nagigula $3.5 anaagitwala agitwale mulo erimu neggwako lya ena erimu neggwako lya myezi emeka ena kimeme y'embuzi nga naye mugikwata nga 5 namba 2 jajja otwala namba 3 atwale ebbaasa ya mitwalo 3 namba 2 atwale ebbaasa namba 4 atwale ebbaasa ya mitwalo 2. Ekyakye mbategeeza tugenda kubeerawo ne variety y'abayimbi abamanya ku kisaawe empenja akategedde akategeera atakategedde gwomanyi abayimbi bemusasulire sente okuyingira okulaba
ku lunaku olwo babuki gwekera ku makya yambala akagatoko jayo kaniginako kayiseeko akafuufu kajeeko tambula mpolampola alinamu ettaano zerinnya kaboda mpaka kisaawe wa Mpenja. Ku lunaku olwo ngenda kuba n'abagenyi ab'enjawulo bannabyabufuzi n'abata bannabyabufuzi kasaawa nga bannagomba. Ku lunaku olwo ngenda kwongera obbanjula famire yange eya Lulinda Lwagakamba. Guno omulundi gwaffe gwa kubiri nga tutegeka tournament eno. Yasooka twagitegeka final y'ekisaaka Kiriri era Kakomo n'eyitawo ne Kiriri n'etwala ente. Kati ndowooza muli ati ebintu bijja bwe biti. So n'olw'ensonga eyo ku lunaku olwo olwa 21st ngifuzenga end of year party y'abannampenja. Mbatereddewo disco eri Bwaguuga egenda kuva ku makya mpaka enkeera. Kati mwe abakubi ba disco kwolwo tugenda kwawula amazina g'empaka bweba wekakasa amazina itayo n'omwana wo gwomanyi nti amanyi zino obulungi agabana gagize osooka waawo fresh kid asooka abakangekangemu awo. Kati ate awo tuyingirewo bano bakabako modro badex katero tukikube. Kati naawe avaayo nga wekakasa nti osooka okusinga Ssaalongo Ssemata mu mazina naawe ojje nkulagireko buki bwerere kuba tujja kuba mu end of year party nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutuyisa mu zino ebbanga lyonna nga tuli balamu. Akitegedde weebase Katonda n'engalo ez'amaanyi. Abantu bafudde ne leero baziise kati waliwo akutusenga wakuziika ntya byonna mubimanyi si bwe guli. Naye buli omuntu enaali wano alina ensonga y'okwebaliza Katonda lwaki mulamu lwaki amazeeko omwaka. Twebaza Allah okubanga atuyisizza mu mwaka guno 2024. Nesina kyemwevumako abadde mulungi gyendi nfunyemu ebibi n'ebiki nyemu ebizibuzibu naye era seegana kwebaza ebyo ebirungi byenkoze ki byengufunyemu. Tuleme okwerabiranga ate n'ebirungi byetufunye. Oyinza okulembeza ennyo ebibi Ssemata bw'aba alinayo wasobezza tokungiriza nnyo kwetegereza ne ku birungi byakoze ki. Lwaki ate okulembeza kiri kyokka kye yayitidde. Ssemata ayitidde alimba neweerabire ekkumi lyakuwadde amangu ago weerabira nti yakuwa n'ente n'ogisaama n'ogitwala naye batuyiga okusiimako oba olumu oba oliawo olumu ate abantu baffe batulemesa okukola ebintu ebinene. Naye bw'oli osiima omuntu alina omusiima ng'akyali mulamu kituzaamu amaki amaanyi. Mwami Saazi wano ye mukulembeze wammwe mwakamuwamu ekisanja kimu taamu emu kyokka gwe bweweereza omwana ku ssomero oyagala asome taamu 3 alyoka ayite. Omwana yakakola taamu emu omubanja Saazi talina kyakoze Saazi akoze eki nedda mulimba oyagala akoli mulimba nammwe mu kisanja kimu otandise okubanja byakoze bw'obeera ggwe kale simusabidde kalunimba buwulira ekituufu. Njogera maki mazima mwana wamwe waawano n'azaala ekibya kikola ki bwe kiba kyetagisa kumwongera kyasi kimwongere it is okay. Kati bagenda gamba wagira Saazi timutegedde ebyobufuzi nabinyuka mukama abampera omukisa webale nnyo webale ddala. Lulinda Lwagakamba famire yategese sports gala egalawo omwaka end of year sports gala era ng'erwaliro tubadde tusamba ekibinja ekisooka era omuwanguzi wa leero tufunye Kanziira Parish egenda kuzanya fainalo egenda kuza omwezi 21 kujja kuba lwa 6 Desemba 2024 ku kisaawe Empenja. Ekigendererwa mu kyo kwe kubanga famire yaffe eyongera okumanyikibwa mu Gomba ate nange ng'omuntu nkikola okwebaza abazadde bange ne famire yange kubanga baatuza ate ne batukuza oba oli awo n'okwebaza Katonda olwa famire yaffe gyevudde n'okuba kati weeri nga tuli basiimu nnyo twebaza Katonda kuba alina gyatujje newatadde gyebika. Era njagala Gomba Lions etunulire nnyo omwana ekitunzi ngenda mugamba batunulire nnyo omwana oyo mulungi tandika okwagaliza abaana abaffe okusookera ddala. So n'olwensonga eyo kyekimu ku birubirwa byange okulaba nga tuzza Gomba ku ntikko ate n'okulongera okulaga abantu naddala bannabyabufuzi tusobola okusitula emipiira gino ne tusitula abavubuka nga tumaze okubeera ba MP tumaze kubeera abakulembeze mu bifo ebyenjawulo bajje baagale Gomba okusooka
lwaki otugamba nti oli kino oli kiringa emabega tuwadde naawe otwenyigirizamu otuyingiramu ebitategerekeka otubuzaabuze tujja kumulamwa so nolwensonga osooka ojja wega tekusemata tukulakulanye abavubuka bano abatalina mirimu tubanoonyeza emirimu mutulaga mulina kapasite mu gavumenti abaana baliwo ne basomya balina zidiguli badeno batudde basamba bavuga pikipiki abaana bali mu malimiro tebalina na busobozi bulima enaku zino okulima kwa sente tebalina sente zirima tebalina kapito sente mutuletedde ez'emyoga mutuletedde ez'ebiki ate bwemana nemuzeddiza ne muzeerera mweka kale twagala okwongera okufungusa sisitimu eyo etereere yaffe ya Gomba Lions ngitumirako ku luno tuli ffenna tuyimiridde nnyo era semata mugenda mulaba nnyo ngenda kubeera nammwe ekyo nkibasuubiza mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya ogw'emirembe oluyinda lwa Gakamba family oye thank you